my God, mpola mpola. Bruno ke komyawo embuzi yange. Farida anawechityo asabye musajja mukulu amanyikidwa nga Bruno ko komyawo ebibye bye yalya, especially ebyo mu buliri. Farida agamba nti yakoye ebyokumwegaana ate nga oba olyawo yali atute Bruno nga number 1 w'omutima gwe mpola mpola. Tukwaniriza mpola mpola ku mukutu gwaffe omuganzo gumanyikiddwa nga Uganda mukamuli amanya eddoboozi wa Mtantambi Jimso Rich Boy Maxudi Junior. Webala kuba nti otambula naffe, webala kuba nti osubscribe, kuba nti otwesiga n'otufuula limoja ne tutambula ffenna mu system nga Uganda bwetambula. Wano nno system ye Kampala yakyuka, tukola ebintu nga birina okubeera nga bwe birina okubeera. Kyova olaba Uganda mukamoli nabo kityo twasalawo kuba nti tukuleetera biti by'osinga okuba nti oyagala. Abinji ebitambula mu ggwanga. First of all, Bruno ke yavuddeyo ne yeggana Farida. N'agamba nti Farida nakazibwe n'avaayo n'agamba nti ye yali akola ssente mu Farida nakazibwe, era nga Farida nakazibwe yagenda mu maaso n'okuba nti oba olyawo amuwa emirimu, abadde just ayigiriza just baana be okubagita, oba olyawo n'okunoonya engeri gy'amukolamu ssente. Bruno ke ebiseera ebisinga abadde yeewala nnyo okuba nti afuula Farida nakazibwe oba olyawo omukyala owa Namaddala, kubanga ebiseera ebisinga bye mubuuzaako agenda mu maaso n'okumwegaana mpola mpola. Bruno atandika okuba nti apiningibwa okwagala Farida oluvannyuma lw'okuba akayimba ke bamanyikiddwa nga Farida, era nga Farida nakazibwe ono omusomi w'amawulire ku NTV yagenda mu maaso n'okuba nti yes, yagenda mu maaso n'okuba nti afitalinga mu vidiyo eno mpola mpola. Farida my love akayimba kagenda ne katambula ku social media. Bruno kagamba nti baali batandise iboozi aba TV ne radio ba blogger kwogata ne ba YouTuber nga bagamba nti Bruno ke nabwe kityo agenda mu maaso n'okuba nti yevulunga ne munamula amanyikiddwa nga Farida nakazibwe. Then according to the new interview, a recent interview, musajja mukulu amanyikiddwa nga Bruno ke yavudde n'agamba nti tasobola kuba nti adetinga celebrity. Farida is a superstar who is being seen by so many men around the world. Bw'otunira pressure gy'aliko nnene nnyo, omanyi like buli obeera sita muganda wange abakazi bajja bangi, abantu bangi ofuuka tagetiza abantu abangi, abakadde n'abato bonna bakwetanira mpola mpola, ne woba weekwesa abakazi basigala bakupira obusimu. Naye ate bw'ofuuka superstar olina okuba nti okola decision nyesaya. Tuvulabanga ebiseera ebisinga ba superstar bafa. Ng'oyagala okubeera superstar olina okubeera n'omukyala asobola okumekinga nakufuula superstar owaddala n'otejaajamya mpola mpola. Bruno ke oba olyawo kyeyali agezaako okukola, wabula omwana gwe yali afunye yagenda mu maaso okuba nti amudisappointinga. Yagenda mu maaso n'okulaba abavubuka ab'enjawulo n'okoowa obulamu bwa Bruno ke obwali obw'okweyiya mpola mpola. N'asalawo n'agenda. Bruno yakamba amaziga ngalowooza oba olyawo omukyala agenze yabadde obulamu bwe, kumbe ng'ate Mukama Katonda amuleetera omukyala ow'ettabu. Omukyala ono yali abimalayo byonna. Omukyala alinamu akasente, omukyala alabika obulungi. Bw'otunuulira amaaso ga Farida wallahi ekikazi kirina amaaso, emimwa egyo bw'ogitunuulira wallahi kyekyo chicks budimples ne kasmailo. Omukyala mukulu amanyikiddwa nga Farida nakazibwe agenda maaso okuba nti abikola. Nze kw'omu kwabo y'omu kwa media personality mu bakyala beesinga okuba nti neegomba, era nga Bruno ke lekera okuba nti ozanyisa enveezo muganda wange. Now recently Bruno ke yavudde n'agamba nti ye ne Farida tewali kintu kyonna kyebagatta. Farida avuddeyo olunaku lwali n'agamba Bruno osaaga, Bruno oli bba wange, Bruno gwe yanzijako embuzi. Bannange Farida lekera okusaaga. Farida nakazibwe avudde n'agamba nti Bruno ebyo ebintu by'okweyisaako nze byantama, nkwagala nnyo naawe okimanyi bulungi nti buli kimu ekyange nakikola. Nagenda mu maaso n'okuba nti ng'oba abasajja bonna abali mu mutima gwange n'okuba nti maneefasa mpola mpola, n'ensalawo nkwagale kubanga byonna ebyakabi wali
wakabi obinkolera nze mu butuufu Bruno sikwegaana oli musajja owaddala omusajja afa ku mukyalo omusajja afa ku baana yadde nga sibabe ogenda mu maaso n'okuba nti ofaayo kinnuma nnyo okuba nti oba oliawo otandise okugenda mu midiya nosigala ng'oneegaana mpolampola olunaku lwaleero ngenda kusaba bebi bw'obanga oneeganye emirundi gyonna gye twegasse babiri nsaba ogisiimuula oginzirize bw'obanga tonegattangako oba tetwegattangako naawe mukama katonda nyamba Bruno bambi nkwegayiridde komyawo embuzi yange gijja okuva ku nze waneeno omukutu gwa Twitter olunaku lwaleero gunyumye nnyo wabaddewo bato wakati wa Bruno ne Farida nga bano bonna bagamba nti Wandya oli agamba nti bambi sina kye nakukola oli agamba nti wabinkola Bruno kagamba nti nze sina kye nakukola Farida agamba nti wabinkola nnyo era okumanya nga wabinkola n'embuzi eyali ezeeko gwe yagitwala ageze maaso n'okuba nti amugamba nti bw'obanga weegaana nti tewabikola komyawo eggoti yange oba embuzi yange nsobole okuba nti buli kimu nkikutuusaako osobole okuba nti otambula nange neetuuseeko nange ntandika okuba nti neegaana Bruno K oba oliawo afuna negative criticism oli abawala aba social media n'abantu oba oliawo abakulukulu nga bamulumiriza nga bagamba nti owaaye namukadde wamwagalako ki Farida mukyala mukulu akusinga obukulu alina abaana abenkana ne baganda baabakuddako wamwagalako ki Bruno K ezimu ku questions okuba nti addamu like even Farida yagenze mu maaso n'okuba nti oba oliawo abadde silent naye ng'ate abadde tight marking nnyo wa Bruno K kugambye nti bw'otunulira ewa Baba Mati gye babadde basalira enviiri ebiseera ebisinga Farida abadde awerekerako Bruno K era nga security agikyusamu security ebadde tight ng'obukyala obumasaaki nga Bruno nga maze omukola ku nviiri bonna babugobawo omukyala agamba nti tolina mukwata mpolampola tolina kukwata ku kifuba kya Bruno manyina eka abavubuka balinamu ebifuba tuba bakabi nnyo tokikwatamu omukazi atukola nagamba nti yes man there so n'olwekyo Bruno K y'omu ku bavubuka oba oliawo abakula abaliwo eroshepta obulungi ng'obukyala bwe butandika okuba nti mukwatako emikono mpolampola so n'olwekyo Farida agenda mu maaso okuba nti abeegobako obanga abamugobako ng'abagamba nti oba oliawo tebali suppose nakuba nti bamusemberera mpola deyaso okutambula n'owakabi obeera wakabi kyova olaba naawe oli wakabi tap there jimso kankwanjulire emboozi nga bweri Bruno K ebintu by'okwegana Farida bimutabudde avudde namugamba nti bepi nze ndekeraawo kuba nti onkwekakweka ndekeraawo kugamba abantu nti siri mukyalawo oba nkuswaza mbuulira njagala okomyewo ebyange gwe Bruno K watwala embuzi yange yali ezeko jukira Farida nakazibwe musomi w'amawulire wali ku NTV era ng'asoma amawulire agamanyikiddwa nga NTV akawungiza ate nga of course television host akola program gye manyikiddwa nga mwasize mutya as hosting abacelebrity abasinga obungi mpolampola Bruno K abadde abatolinga n'abasajja abakulu mu myaka kwogata n'abavubuka abegomba omukyalo ono era nga recently omusajja mukulu amanyikiddwa nga Isma Saxa segenda maaso n'okuba nti amwatakinga ngagamba nti gwe Bruno K instead of okuyimba osiba mu maka ga Farida okuuma abaana oliawo ozunga buzunzi nga mbwa biki ebyo oba oliawo Bruno K byagenda mu maaso n'okuba nti bimunyiiza n'asala okuba nti oba oli agezako okuba nti beesonyiwa Farida ajjukira bwe twogerera katikati kyebeza okuba nti mbu Bruno ne Farida bonna bali kyanja era nga Bruno yali abeera wali ku Chase Johnson wali eri enankulabye ng'ogenda Makerere University okuusa apulawo omusajja mukulu oyo yali abeera mpolampola ng'apampa n'obulamu bwe wabula bwe yagwa mu system za Farida nakkazi bwe yagenda maaso n'okuba nti buli kimu akikyusa kugambye Bruno K omukwano yagenda maaso n'okuba nti aguteeka ku level eddako era nga laavu yagenda mu maaso n'okuba nti emusikasika yagipika paka bwe yagituusa era nga Bruno K bad boy agenda mu maaso n'okuba nti abikola we twogerera omukwano
omukwano gumusuza mukabu wetwogerera omukwano genda maaso kuba tigumutawanya wetwogera mu maaso Farida gwabadde yegana mpola agenda maaso nokuba nti amugamba nti owayi wagwa ndeyaso kyekiriwo tusobole okuba nti tukifuna mpola omukutu guligumu gwayigana mu Kamoli Bampita Ntambi James Rich Boy Maxudi Junior webale kwanti otambula naffe webale kwanti otwagala nkugambye tujja kutambula mpola pako natukayo ngenda kugulirayo nakamotoka akatali ka spesio wabula Range Rover mchala musajja mukulu amanyikiddwa nga Pius Mayanja abadde South Africa nakuba sheya kabi yajjemu akanyama abakyane bamwetunira bwe batya balenyezo so nolwekyo baby wange ngenda kugulirayo kamotoka akatali ka spesio wabula Range Rover nga buli joyagala jogenda nkufule number 1 n'omutima gwange kuba buli ebyakabi gwabigwanira mpola mwebale kuba nti mwepika kuba nti butambula naffe kubanga bwotepika tosobola kuba nti omalako naffe wano wabeerawo bakugu n'abakabi nkwebaza olwokuba nti otambula n'abakugu naawe oli mukugu tuvulaba tukuyita saabakugu Bampita Rich Boya Maxudi Junior Ntambi Jimso bawo omukyalo oli omutonotono owa Brown omutonotono oyo kasimolo mami ako nkagala nnyo respect still I love you so much mwena abali wano mpola mbatomiddeko naye nga temwerabire ennaku z'omwezi nga 17 December tugenda mu bubu Billboard Music Awards tusobole okuba nti oba oliawo tulaba omuyimbi w'omwaka tulaba omuyimbi asinze mu Northern Uganda West Nile kugata Eastern Uganda Central Western n'ebitundu ebisigaddewo mpola bubu Billboard Music Awards on set. Bye for now. See you.